ennungi nga bwe zitakyabiri zaabadde teziri busa n'olunaku lw'eggulu ennaku z'omwezi nga 24 January 2025 nalwo ne lugoba. Luno nno omuyimbi King Saha lwabadde yatulaganyisa edda. King Saha yakoze atya mu kivvulu kino? Yabaffe ekirowoozo ky'okukitegeka akifuna ddi era atya? Kati kalira olinange Jamii Radio Uganda okusoosootoolera ensonga zonna. Katuseeyeye ffenna ngeri yakalannamu ak'ettooke ekkulu n'omumizi. Katono nnyo gwe wennaayagala okulanga bizinensi yo ssaako naawe ayagala okukuza ebibanja byo ku mikutu gy'emikwanira wala. Ko naawe ateekateeka okujja okwesimbawo ku kifo ky'ebyobufuzi awatali kusosola mu langi ya kibiina kyonna, nga weetaaga okusaggula obuwagizi ng'oyita ku mikutu emigatta abantu. Mu nsonga ezo zonna nze Kamalabyonna ng'eggala essajja erikuba ennoso ne litta n'ensekere. Onfunira ku nnamba y'essimu 0794455627. King Saha ebbanga lyonna abadde amanyiddwa ng'omuyimbi nakinku mu kuyimba ennyimba eziwoomesa omukwano, ng'okuba ogattako eggona eryetobese mu ddoboozi lye n'emmamba emunyeenyeza ngobero. Wabula mu mwaka 2024 King Saha obwanga yabujja ku kuyimba ennyimba z'omukwano zokka. Amaaso n'agatunuuliza ku mbeera omuntu wa wansi mw'awangaalira gye yasanga nga kivumba mutuku. Akagiri kaali omu ku bantu abayaayaanira enkyukakyuka mu bukulembeze bw'eggwanga lyattu. Awo yali tayinza butaba fanfe wa mukulembeze ku luuyi olusuza gavumenti ng'egulumbadde nga lumonde mu bikata, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. King Saha mu kukinnyikiza obulungi nti naye ali ku abo abalala abali ku ludda olutakkiriziganya na bukulembeze bwa gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni nti ali nabo bwoya. Ayise mu kukozesa ddoboozi lye ng'ayimba ennyimba ez'oliko obutereevu obumu ku bunafu bwa gavumenti. Beppo n'ebyo ebimu mu nnyimba byagamba nti byaliwo wabula ne bizikirizibwa gavumenti eno yennyini. Okumanya King Saha mu mwaka gwa 2024 yabadde ntambaazi ya kinyoma erinnya omuti nga yeetisse, mwe yatongoleza kaweefube we gwe yatuuma ennyimba 10 ez'ameenunula n'okutuusa kati tassanga mukono. Mu ngeri ya ssemutegutegu kutuka mugongo ng'omulimu ogwagutumwa tegunnagutuukiriza, olw'okuba mu nnyimba ze yakoonera ddala bulungi ku ebyo ebisiibya bannansi nga batolotooma nga sseggwanga enywedde amanaabeemu, ate nga kwatadde n'enkolagana ey'omuggundu gye yasitula ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Awo gwe wamma yali wakuyoola masannyalaze ng'enjogera y'ennaku zino. Kale ng'abantu bamaze okumwoleka omukwano oluvannyuma lw'okunyumirwa ennyimba ze ziri ez'ameenunula era ne zibakwata omubabiro, naye waafunira ekirowoozo ky'okubawaayo ekivvulu babinuka amasejjere. Okuviira ddala mu mwaka obwedda gwennyumyako ogwa 2024 n'okutuuka mu guno ogwa 2025, King Saha zaalanga ennaku z'omwezi nga 24 January 2025 nti ku lunaku olw'ekibanyi kyakugwa n'amenvu wali ku kisaawe ekya Cricket Oval Lugogo, mu kujjukiza abawagizi be nti esigadde essaawa busaawa okutuuka ku lunaku mulindwa. Yayisa
bakussa olubu lw'ekigere mu kibuga ekikulu Kampala. Abakulimbawo tewali mulimu gwonna guyinza kusigala nga gukolebwa, era ekyaddirira be basuubuzi bonna okuleka bizinensi zaabwe emabega bwe bajje beerabire butereevu ku musajja ayimba ng'ennyonza. Oli ne Jamie Radio Uganda okukuweereza. Olwannamungi w'omuntu abakuumaddembe baalaba bisusse embwa weeyotera ne biddagonja waakalira. Kwe kwagala okuggyawo omuyimbi, wabula ekyate kyasooka kuleeta bweraliikirivu mu mitima gy'abawagizi. Oluvannyuma lw'akaseera ng'ali amatereke n'abakuumaddembe, embeera yaddamu nteeko Saha n'addamu okutunda tiketisi ze. Awo nno we yakitegeerera nti bulijjo n'ogutateganya teguzza nvuma. Nkujjukiza gwe we neeyeetaaga okulanga bizinensi yo n'okumanya butya bw'oyinza okuzimbamu ebibanja ku mikutu emigattabantu. Gattako naawe ateekateeka okwesimbawo ku kifo ky'ebyobufuzi awatali kusosola mu langi ya kibiina kyonna. Yeetaaga okusaggula obuwagizi ng'oyita ku mikutu emigattabantu. Nti ku nsonga ezo zonna nze Kamalabyonna ng'eggala essajja erikuba ennozo ne litta n'ensekere. Onfunira ku nnamba y'essimu 0779452627. Mu kiseera ng'enteekateeka z'okutegeka ekivvulu kino zibindabinda okuggyibwako engalo, ate poliisi we yakawaŋŋamulidde nti ekivvulu kino kisooke kiyimirizibwe olw'ensonga ezitali zimu. Abakulu ze baategeezezza nti bazeekengeddemu. Ekyo nno kyatunuzza abategesa empulukanyi ng'owetulwalamuza ku bangi, n'ekyaddiridde kwe kubuna obufoofofo okutuusa enjuyi zombiriri lwe zakkaanyizza olw'emirimu ne giddamu okutojjera. Ku lunaku lw'ekivvulu lwennyini omuyimbi King Saha yabukeezezza nkokola mu kifo okukakasa nti buli kimu kibeera ttereere nga nnyindo ya nte. Abadigize nabo baasuze bulindaala kuba King Saha yagenze okutandika okugezesa amaloboozi nga wamma bwe batakunnyonnyola nnyo tekikulobera kugasaasaanya nti sho baagiggyeko dda akawuuwo. Nga bw'eri nkola ya byakwerinda, abantu bonna baasoose kulagirwa kufuluma kifo kino kisooke kyekebejjebwe si kulwa nga kibaamu akabaate olubaddemu bayingire nga buli omu ayaziddwa bulungi. Enteekateeka yonna yabadde ya mulembe okuviira ddala mu bifo kiri awagenda okutuulwa, nga ne siteegi yennyini etemyanga mmunye ya muntu. Zaabadde zikunukkiriza okuwera essaawa 3.5 ez'ekiro omuyimbi King Saha n'aboneka ku siteegi okuwa abantu be bye yabasuubiza, era essanyu lyabadde wali nga n'ow'emmindi asena. Ekisaawe obwaguuga ekya Cricket Oval Lugogo kyakubyeko obugule. Abantu baalaze King Saha omukwano ogulina ntalabika ng'ekimuli ky'endaggu. Bino byonna kira bigenda mu maaso nga His Excellency President w'ekibiina ki National Unity Platform Principal Ssaababanda Badman Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu Robert Ssaabazoganyi nga waali atemya bukofu. Omukulu Bobi Wine kyeyavudde ayita ne mukyala we Babi Yetungu Kyagulanyi. King Saha alyoka abakookera obuyimba bw'omukwano bwonna. Ebyo nno bye nsobodde okukutuusaako mu ngeri y'aw'olugambo mmindi mpya buli waatuula ng'afuuweeta. N'alima wagonda atera nannyuka, mukkirize nange nfune ku lwendo lw'amazzi. Nkujjukiza okulanga nange bizinensi yo ssaako n'okukuyamba okukulaakulanya ebibanja byo ku mikutu nga TikTok, Facebook ne YouTube ssaako n'emirala. Olwo nno naawe osobola okuganyulwa mu nkola eya online. Onfunira ku nnamba y'essimu 0794452627. Nze Jamie Radio Uganda abankumire.